omusajja waba Buddu ogenda kola abasajja nabo bekyagwe nabo bafuna bekyagwe happy bye kale mukwano bannaye toddangamu kwogera bintu ebyo abasajja kintu kikulu nnyo mulabe nno wangi mukwano bulungi ogamba kale nange nsanyusa okulaba owulira otya kati sukaali ebintu byokweyogezayo mwoyo muko tuzze kuba Buddu oli wekyagwe nsanyusa okulaba kale nnyabo oli wawa mukwano ndi wekyagwe omwana wekyagwe bulijjo ayogera nga towulira wamma tuzze kuba mbuuzeeko muje mumbuuzeeko muli bulungi muwagira ki oyo Buddu naze ndi wakyagwe naye tewali buzibu ekisinga tugattukuntiko mukitwala nnyo mukuba mmeka 2 mukuba mmeka 2 n'enseene twaze nazo otumaye okubakuba tubawe ku nseene balyeko ate mwanyi byonna oli bulungi ndi bulungi mukama wange nyabo tuze kuwagira Buddu tulina ssente tulina buli kimu tulina ssente tulina buli kimu tulina ssente tulina buli kimu balabikana bigenda Buddu mukuba mmeka ompera kuli 3 ku 0 Kyaggwe kubanya 0 ku 0 bannange Kyaggwe nya 3 ku 0 oyo Buddu enkoko y'omukyalo tosobolako okulimira mu kibuga kooki kujja kuwagira Buddu ndiwe kooki njabagira Buddu ye muliraanwa ndiwe Kyaddondo mbagira Kyaggwe ekube Buddu si bya nnugu nkulungo webale nnyo webalire ddala oli otya nyabo ndi bulungi oli waawo Kyaggwe nalo mukuba mmeka 2 bwereere webale nnyo guno tulaba lipule asajja bakuba oba talo lwa mupiira oba lwa bigambo naye kyonna kye kiri omupiira bwegute wegutambula era bwetyo bweyimiridde wano ku kisaawe e Namboole ekisaawe kirabika bulungi nnyo abasajja abazimba ekisaawe kirina amazzi divo mwana gwe nga byotuzzi abasajja bamaze ne bata amazzi awo ne gayiika kyebirowooza babadde honorable wangi oli otya mukwano ndi bulungi mukwano mumbulizeeko omukyala honorable ki mubuuze honorable wangi sokonjo kye honorable ab'Ekyaggwe ku ntikko Kyaggwe ku ntikko katuli b'Ekyaggwe leero tugenda kuba Buddu naye kiwulire kolonga mmeka 2 ku bwereere bwereere singa kijja nga Buddu ebakubye tekisoboka ekyo twakiganya akalulu alinza kulayira sipiika tuli naye buli kimu sipiika tuli naye honorable Kasaaku Mukono municipality tuli naye era tugenda tulinza kulayira Kyaggwe nalo naye ng'ekyenjawulo ekiri ku mupiira guno baby hafi essaawa yonna bwe tubagamba nti ekibadde kibadde temwewuunya otegeera mpulizako oyo omusajja alina embugo manyize embugo zitandowooza baziteekamu bafu ali ono ayinde wekyaggwe tomanyi bakunja genda bakunja musawo tusaba kwogerako nawe musawo Kyaggwe ku ntikko abaloko ba Kyaggwe yemmwe yeffe tukunja miti twamba kunja abalogo b'Ekyaggwe ono si afi ono afi mwehaga hati omwana mwehaga hafi twaze kukola hafi naawe hafi otasho tuli ku BBS Terefayina tuli mu kisaawe buli kimu kitambula nga bwe twakibala mwebale kubeera ng'ate mwagala BBS Terefayina hafi omupiira oguddako okutandika saa Buddu Kyaggwe omupiira gwe guddako of course ogwa Buddu ne Kyaggwe buli omu alina predictions ze naye ku kyensinza olaba
opedde Kyaggwe. Kyaggwe essuubi tulirina mummwe. Buddu mutabi mulishidi Uganda Masakanye eno makanika nkakasa ndi tugenda kuba Kyaggwe tugireke mu kkubiro bwe babakuba tewali ekyo tekisoboka naawe pepa kambu baloga naffe twazze nalyo tugenda kukuba olunaku olwaleero Buddu tugireke Kyaggwe tugenda gikuba goolo 3 nga tayanukudde njagala bagenda kutambuza bigere nga baddayo n'obutambala bwabwe Kuntiko Buddu kuntiko Kyaggwe tugenda bakuba goolo 3 ku 0 nga temukutteyo. Kyaggwe kuntiko Buddu alina otambuza ku bigere leero Buddu alina otambuza ebigere ngeddayo Buddu n'okulya tubalye ffe tuli basensi tuli bakunja amaanyi agangenze nuwakalooja asobe katosi tugenda kukuba Buddu ndowooza alabye kye tukoze oli gwe twayiseewo naye golo niwe Kyaggwe ndowooza akakasizza tugenda kumukwata kye tukutta oli Embeera bwetyo bwetambula oli waawa bannaye abantu balya ssente zaabwe eno nkyukakyuka Museveni avaawo kati njagala tukolewo tuti omupiira gwona ogulaba ngenda kugulaba oba kugenda kulaba laba nnono abadde alina kyaggusa abadde agamba atya ndeka mmalirize naye ng'omupiira gwanaagulaba lekale katusabye ebimu denkya lunaku lwakuwummula abantu beeyagale Ssaabasajja Kabaka yakkiriza beeyagale muko olya buki buno laga abantu balaba ate kati walidde oli ku bugulu ate nga ndaba oli ku bugulu lyamu abantu balaba alidde kalooli alya bigere ameyo kalooli ezineze obwayise kyekyo ekiri mu masaza muganda wange abantu bali hape Kyaggwe kuntiko tulina okuwangula olwaleero ab'Ebuddu tubakubabeera birala tetukyasobera Okay. Embeera bwetyo bweri mu kisaawe galikoleka Namboole. Namboole sijja kukulimba gwabadde ku Terefayina yaffe y'Obwakabaka bwa Buganda ate era akyagyeekuumiddeko okuvaako mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Namboole ajjudde ate ng'abantu bakyajja kuba ziri essaawa ebula 5 okwera essaawa 8 omupiira gwa ssaawa 9. Kikulaga nti abantu bakyajjira ddala naye kyensinza okulaba vibe y'amaanyi wakati w'abawagizi b'amatiimu gombi ab'essaza ly'e Buddu bawagira ddala ate kwotekana ab'essaza ly'e Kyaggwe nabo bawaga. Buddu nno yatambuzaako ebigero okudda e Masaka 2015 nga singo ebakutte goolo zaali 5. Anyway, Coach Lukuba, tugenda mu fayino vaawo mpitewo. Sooka ogambe abatulaba amasaza g'otendese ne experience yo masaza omale ompe prediction yo ku fayino eyo. Neyanza nnyo sewebale kumpa mukisa nate. Nkokizeeko essaza nga Gomba, nkokinzeeko essaza nga Butambala, nkokingako Kyaddondo ne essaza lya Busiro mu embeera ewange sebu. So prediction yange egenda kubeera nzibu nnyo olw'ensonga nti omupiira ngulaba guli 50-50 naye nga omanyi nti tegusula gwina okubaako akola ki awangula naye ngutunuliramu nnyo okulaba nti guyinza okubaamu eggoolo naye ne tugenda mu ntegeke tugenda mu extra time ninga nkirabamukko ninamukyali 216 kiina bwe kimpa kubanga ndabye nnyo Buddu nga osobola okumuteba bw'obeera okoze otya ate naye asobola okuteba kubanga bw'alaga nti abasambi mu maaso nti basobola okubaako kye basobola okubanga bakola. Biriwo ebyawula Buddu ne Kyaggwe technically in terms of playing staff ku kisaawe awo? Ndowooza biyinza okuba bingiko nasoose ne tuvuba ku pedigree bwe ntuye nnyo mu kisaawe tufunulya nnyo ku bakooki newankwadde nti Buddu kooki awanguddeko 2017 ng'ali eggomba
yali ne bajosha bano webale nnyo omupiira gwe yakuba singo emu obwerere golo ya kabonge ndowooza bw'otunulira coaching staff ya Kyaggwe this time tukirize tugaane ti ayinawo kyakola ki kyalaga kuba coach y'omwera 2016 coach mutono yennyini timu yagireeta paka ku semi final nsuubira this time ayagala nnyo okujja akole ki alage nti nange nsobola okukola ki olaba nti nebyafaayo byonna bizze bitambulira ku coach oyo nze nsuubira boddako emabega ekiri emabega oteekako ne bacoach abamuliko emabega nga coach Samusimbwa coach Alexis Savirie nduuza baba basobola okuba coach basobola kubanga bamwongerako okulaba nga tiimu twesaawe no yeetaaga kuyimusa bwongo ng'abasambi beetaaga kutegeka mitwe na bwongo ebisigadde byonna biba byangu ne kutegeka balayinza kubalaga kikigenda mu maaso essaawa eno yennyini ogamba nti ogusuubira okugenda mu ntegeke kitegeeza nti olemeredde ofuna omuwanguzi kuba omupiira gugenda mu ntegeke teguliko nnyinigo kituufu nnyo naye era nga bw'omanyi teguyinza kuggwa nga tewali waakoze eki so kati bwe tuyingira entegeke ezo entegeke oba oguwaani omupiira ngenda gugwa Kyaggwe olw'ensonga zange bbiri wano obawanzeeko eddusu bawanzeeko eddusu lwa nsonga zange nga bbiri zituwe ensonga esooka Kyaggwe bwe yali atandika empaka zino yagenda Gomba nawangula golo 2 bwereere Gomba siwe wantu wangu osobola okujja n'owangula Gomba oba yina abasambi bafaanana batya wabeera wazibu tuya kuba ttiimu eyina ebikopo 5 eyina kitolo w'amaanyi nnyo mabidi w'amasaza weebale nnyo ate n'afiirwa abawagizi n'essaawa yakati bakyalina obulumi obwo weebale nnyo nze nsuubira ekintu basobola okukimirako ng'abasambi kuba essaawa yakati bakooki beetaaga ebigambo bitonyo okugamba abasambi bwe batyo ekikula bwe kityo abalabyeko ku bintu weebale nnyo kati nze ntwe batunulira ekintu ekirala oba ku fayino tosanze Gomba tosanze Singo tosanze tiimu nga Bulemeezi tosanze tiimu nga Bolaba Mawokota Yes Buddu ina pedigree na kine wabana yasambye emirundi nga 6 nga ine bikopo 2 nga kuliko ne cha COVID 2021 nze nsuubira gwe gwandi badde omukisa ogusobola kubanga yakozesa buno omukisa kuba muyonta nnyo kusinga Buddu niwankode ne Buddu ayine nnyonta nti kulinnya lyayina ebikopo 2 mu mipiira 6 mu final 6 zasambye kiba kwebali nnyo kiba kitono ate nga ne Namboole bwe yali eggulwawo bamukuba goal 5 kubwerere ngate yajja okutuuka ngo tebamutebanga mu yadde omupiira nze nsuubira nti ekisawe bali bakigulawo bamukuba ne kuno bwe bakiddamu okigula nga bava okukitereeza ayinza okwagala musambi ono wa Kyaggwe ali suspended because musambi kyoyo Fred atwaire musambi olowooza taakose Kyaggwe ate nga tiimu eno kwebadde esambira kituufu nnyo n'ebiseera ebisinga bakochi bwe tuba tukookinga omupiira tiimu teyinza kuyimira nnyo ku muntu omu ebeera tiimu ennungi tiimu enewangula oyimirira ku buli musambi abeerawo era oba olina plan B nze kyensuubira nti kati mutono ne banne bategedde dda kuba ekizibu tekigudde tekigudde bugwi nkimanyi bakisalidde dda amagezi kyemmanyi omulenzi nga muwanguzi asobola okujja n'akola ki n'akubawo ekiraka kuba abasambi osayininga bangi abasambi 205 oteekako ne be bayongeramu nze nsuubira asobola okubaako ng'akisalira amagezi so bannakyaggwe obawanzeeko eddusu basula eggama kyekisinga naye ate Katonda omukisa yasinga okuba nga yaguyina newankubadde nti eddusu nditaddeko naye ate Katonda yasinga okuba kale kangendeke wa Joshua koche Rekoba agambye nti Kyaggwe ajiwa okuwangula ekikopo ekyamasaza ne bwegunaagenda mu bunnya Joshua Lubwama wawangula ne Gomba 2017 omutendese yali ku Gomba yali ku timu y'abanafu aba Buddu mu kaseera kano fine eyo ogirabawa nga gwe yali akuba mu midfield ya timu y'Egombe Namboole awo nga muwangula ekikopo ekyo manyi ekitegeeza okuba fine mu namungi w'omuntu ali Namboole Buddu Kyaggwe ogulabawa ekyokusookera ddala ng'era bwekonye ku nsonga ya kooki Ddungu oyo kooki oyo twali naye Gomba era ne tuwangula naye ekikopo naye ebitono nnyo byensobola omwogerako nti ye kooki abeera ennyo n'enkolagana n'abasambi be kwegamba nga bassa ekintu kimu naye ate era nenzirako kusaidia kooki Rekoba nga bwagambye nti ne Kyaggwe eno ate naye munaayi n'abatendesi ate nga nabo baagala okwefaananyirizaako nani ne kooki Ddungu oyo naye ekyenjawulo nga nkwa prediction yange nti essaza lya Kyaggwe lino eno mfunye omukisa oguzannyako nalyo friendly ku kiraabu eno gyenzannyira naye ng'amazima olabira ddala nga tebazannya bubi ate era n'okuddako katono emabega oba ofolowinza engeri gye bazzeemu okuviira ddala mbibinja kinzizayoko emabega omulundi gwe twatwala ekikopo nti kwega waliwo ko gemu ze bawangudde nga kwega oyinza okugamba naye Kyaggwe waneene erabika yadde tegenda sobola kukolaki kuyitawo ate ekyatuliko naffe ebiseera ebyo nga tukyazannya kuba ffe twali tugenda zannya Singo eyo nga infact twali mu kibinja kyekimu ne Singo
ya ne tuzannya nga buli omu takikkiriza nti sowangulira singa ewaayo ne tuvaayo nga tuwanguddemu 0 tuyita mbibinja nga tugenda zanya Buddu oyo yennyini ku semi-final. Buddu nejja ewaffe eggomba netuwangula eggoolo emu ku 0 era emasa erabidde omupiira ogwo tegwaggwa na bulungi kooki ono kyemumanyi akijjukira bulungi. Wabeerawo embeera y'abawagizi ne bayingira omupiira ne gutaggwa bulungi naye era ebyavaayo mu lukiiko ne baleka ne bagamba result esigadde nga bwe yali Buddu etuwangudde eggoolo emu ku bwereere ne tugenda e Buddu nga teri akkiriza nti osobola okugenda e Buddu n'ojjayo yadde akabonero. Ekyatwewuunyisa munene ne tugenda teekawo embeera yonna ne tuva e Buddu naffe ne tuwangulemu 0 ne tugenda mu ntegeke ne tuguwangulira mu ntegeke. Ate kyendabyeko nti Kyaggwe eno etambulidde embigere ebigezaako kufaanana bwe bityo so ne ŋŋamba munnaaye olw'embeera eyo mutima ligungamba nti Kyaggwe eno olwaleero yandisitukira mu kikopo kya sizoni eno. Waliwo ebintu byenzize ndaba mu mupiira Lubwama ne Coach Rekoba Zambia okuwangula AFCON wa 2012 mugijjukira yali yafiirwa abasambi baayo kakati we bayingira ekisaawe bagamba katuwangule Gama nga tugiwangulira emyo gyaki gy'abagenzi bw'okonye ku kya Kyaggwe okuba nti mu kampeyini eno yafiiriddwa abawagizi baayo ebeera saddaaka eyo okitegeera bwe mujja mu kisa wabeerawo amaanyi gali ag'enjawulo. Anyway, prediction maliriza Joshua tulabe anti n'okwongerezaako still ku nsonga eyo nga ngamba nti Kyaggwe mu ndowooza yange egenda kwetikka ekikopo kya leero nze ndowooza Kyaggwe neyinza esingako ku Buddu ennyonta kuba wotunula mu byafaayo Kyaggwe badde tenatwala ku kikopo ky'amasaza naye ate oba oliawo Buddu ebirina ebikopo 3 so nze ndowooza nti emmeeme y'abasambi n'omutima guno nze nina okukkiriza alabika bateekeddwamu ensigo eri n'amaanyi agagamba bannaaye omukisa guno guzze tukikolera abantu baffe kuba ebadde egezaako konkono oluusi nekoma ku kwota nejjako oluusi netavana mu kibinja oluusi nekoma ku semi nga kooki bwatujjukiza 2016 naye nze nzikiriza era nga gendi n'omuzannyi nti osobola lengera kaseera kaneeno notayagala nayo genda mbyafaayo bya ssaza eryo so mu mbeera eyo ndowooza Kyaggwe emitima gyandiba emisitufuko okusinga kujaki kuja Buddu era nensigala nga nsigala ku kyenagambye nti mu kulowooza okwange ndowooza Kyaggwe egenda kuwangula omupiira guno naye just okwawukanako ku kooki nze ndowooza tegugenda natuuka mu ntegeke nze ndowooza Kyaggwe eno okusinziira bwendabye badifendinga bulungi ate era bateeba ate wali obunafu ku Buddu nti Buddu eyatakinga bulungi nnyo erumba bulungi naye defendinga yaabwe tebadde nnungi so kindaga nti Kyaggwe eno weeba efunyeyo omukisa n'eteeba esobola munayo okugalira tekijja bakyangu nnyo gyanlookinga gikola ki giteeba so ndowooza nti gujja kugwa nga 2-1 oba 2 bwereere so mwenna mukkiriza nti Kyaggwe eyinza okukuba Buddu omupiira n'erya Gama. Kyaggwe nno babadde bakatuuza Ssekiboobo Matovu Vincent bintu bizibu bali masanyu ago kakati bali mu final baagala kuba jinja limu ebinyonyi bitya bibiri anyway njagala bebaza mwenna abatulaba okuvako mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo tuzimba omupiira final nga bwegenda okubeera owulidde abakulu bano Coach Rekoba in experience yamanyi amasaza gatendese gayimiridde mupiira gw'amasaza ga Buganda. Joshua Lubwama w'effumbo owulidde yawangula n'eggomba 2017 ng'akuba mu kinyaawo mu namba 6 naye alina experience yamanyi ebyokogera ku mpaka zino so katulindeko ko tulabe saa mwendo omupiira agenda kubanga ate gugibwako akawuwo naye nja kwebaza abasponsa baffe abatadde ssente mupiira guno Timuna School ly'essomero mwoteekeddwa okutwala abaana bo basome. Timuna ssomero lya mulembe nnyo abasomesa abatendeke ebyensula birungi nnyo ddala ate nga balina n'entambula eri naddala abaana abava ebweru. Timuna njagala okutegeezaako nti batumbula abaana mu bitone gamba ng'okuyimba ebyemizannyo kati nga mupiira okudduka n'ebyemizannyo emirala bingi nnyo basobola okuba nga ate bakikolako. Timuna Schools basangibwa Luweero mu Town Council Kasana Mbale Cell village okumanya ebisingawo bakubireko ku 07876464845 eri 07876464845 Timuna Schools twalayo abaana bo basobola okuba nga ate basoma. Tubeebaza okuba nga bataddemu ssente mu final y'omupiira guno ogw'amasaza olunaku olwaleero. Tulina mikwano gyaffe aba Farouk and Sons be bakafulu mu kutunda furniture ow'omulembe. Farouk and Sons era bano batunda furniture omuli